Ekitwese leero olwaleero tulinayo concert fetala bonta nga 25 wiiki eno yennyini tekyali wiiki tekyali naana wiiki munaku zo zennyini so nga 25 badde nsaba buli omu abeereyo mujje mutwagire tugenda bakolera ebintu ebirungi ebintu ebyakabi kuba bujje mutu bato bya kusimu katugenda kukolera wali wennyini ku stage nga batulaba nga tulaba yennyini wali ku stage nga mulala Landlord nga abanjiza live enene tikingana kubanja anabeera wali si bwekiri so ndowooza ebintu byozannya ozannyamu buzannyi oba ddala amayumba nago gayi amayumba nga nina amayumba galirudda nina emityana nina neesalize yerugazi eyo ninayo amayumba gange siri wa muzannyo so mbizannya nate ne mubyadda nakolaki nina nezo teziri nnyo wano mu tawuni amayumba nga lwaki gonga ina esijja kusoba avaawo era nsobola okubeerayo n'omu ne mubanjamu mukubiremu waki mwagalayo era nawe Maama Nakanjako bwenjogera si bwotyo Maama Nakanjako wangi mukwano ogamba otya Maama Nakanjako ndi fine ogamba otadde akale kanoonye mulamu wo osanga wonaayogera mwana kyalabyawo ku taata Kimbowa munaye bwenjogera kale mpitira ku mulamu wo tugende mu kalakita saawa eno nedda mwagala ate nkole bye naakola ku labonita nedda omuntu akola Maama Nakanjako amwesunga atya kale mujjange ennaku z'omwezi 25 wali ku theatre labonita okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde ku lwokutaano luno leero lwakusatu soko yite ne mulamu wo waneena ajje yita mulamu wajje muyite mulamu mula n'omwana Kimbowa naye mulamu mula muyita mulamu jangu mulamu mulamu mulwadde naye nga lwaki mulamu ogamba oti naye muganda wo ng'omuyisa bubi muganda wa ate omukazi yali tamusobola ze yali alina okumuwasa waliwo akantu ke mwakola we mwesanga mu takisi ne mubuutikira takisi yonna yonna nebagibalekera ati twali tuludde okweraba kakati kyenjagala kiri kimu engeri gye mwegasse babiri mu kalakita yammwe yennyini mumpitire ababalaba ababaagala bajje ku theatre labonita olinamu kutwanyi mulamu gezaako tonatere ate nno mbadde ngenda kwogera ebyeka ate mbyogerere naye mulamu aya wawe kukiikirire mulamu leka nkiike amafuta gaye gonna gatwala amafuta agatwala soko ite n'omwana Kimbowa famire ejjo Kimbowa patutaliiwo ali eri waggulu alabika ali ne siibi kale ita abantu naye katwogereko kumpola kuba kati mukwano abantu bayite mu kalakita yo ya Maama Nakanjako bayinza okubayita ne bagamba yo si Maama Nakanjako olowooza tebantegeera tebakutegeera bamanyi oli Maama Nakanjako bagambe bajja kulabonita ate onywawo mafuta tandi mulamu Kimbowa jangu tukowoola abantu mwanange ng'ennaku z'omwezi 25 ku lwokutaano luno wali ku theatre labonita okuyingira emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza yakakadde leta maama wo leta tata wo leta mujja wo leta ex wo leta buli omu leta n'abakuwalana abalogo bakulengerera eri kasozi waggulu kintu kinene kya acting okitandika ddi ofuna ekirowoozo okyosobola kiri mu musaayi saafuna kirowoozo tewafuna kirowoozo kiri mu musaayi kyakuyingiramu bwewali okulwainayo omuntu gwe weegomba ennyo gwe neegomba bangi ngaani kwabo sisobola baawula kuba bangi okuba nyiiza okwogerayo omu ng'ate omulala era gwe neegomba ye yaali yanguye ngaani kwabo tewali bangi okusinziira ku kalakita gy'ozanya kiraga nti nno oyinayo oyo omuntu gw'oyeeyereza asinga okukola ebintu ebyo omuntu gwe najjako ebyo ebintu
mukyala wa taata wange waka. Bwe twandise step mother oba maama? Step mother wange, maama wange. Yadde nti si yanzaala naye era aba maama wange. Kati maama oyo bwe buli kyolaba kyenkola embeera yabange ewaka. Kitegeeza embeera eno yakunyiga nnyo n'ogifuula na mulimu? Teyanyiga, nanyumirwanga nnyo. Ng'omanyi omuntu okuyombanga ng'ate n'omuseka. Kati nemukyuka ne mumumanyiira kataye maama aba bulala. Okitegeera? Kitegeera. So kati bwe wasalawo n'ogamba tekyamunyiiza? Sikanyumira. Naye anyumirwa n'agamba bwento nange bwendi. No, but temanyi nti anyumirwa. Anyumirwa okuba ng'akulaba bw'ati. Gw'olaba binyiiza byakola. Tebinyiiza. Bisesa busesa. Abasinga waliwo tiktoka munnammwe abagamba nti mu mabuka temulina content. Okumaguka nakyo kiba kitono, tukimanyi. Kati osobola omagukamu mugamba omaguke? Anti nyinza okuba nga siri mu maguzi. Kati awo ekyo kyoba omanya nti eyo naye ebeera part of the talent. Yes. So kati nga tumaliriza, omuntu akulaba eyo asuubire ki mu Maama Nakanjako kyasobola okugamba nti kino eno kyekindeeta mainly kulaba Maama Nakanjako? Nga bwe yanzikiririzaamu from the beginning era asuubire Maama Nakanjako we. Yes. Maama Nakanjako omuba mugenda okukwata skits zino eno musooka lwe yasingamu ne muwoganamu oba mugirawo maaso mu kamera ne mukola? Kiri naturally. Kubanga lyomaze ng'oli TikTok, kirungi ki ky'ogyenyumirizaamu? TikTok birungi bingi byenyumirizaamu akuba sobola obudde kubyogera n'ebintu bingi. Ekiro kirungi kyengendako ekyasho ebirungi ebiri nabyo birungi namwe kenyini okubanga mbalina wano ebirungi ndowooza byenkoze ki. Bacomedians bano tulabanga abayingirira omulimu gwabwe tugamba bano bassebbanga abataata ssaabo. Kiki ekibafuula ab'enjawulo? Bayingirira omulimu kitegedde? Mwayingirira omulimu gwabwe kuba be bakwatanga busikisi ne babuteekanga mu peege zaabwe kati tebakyabalaba. Olowooza kiva ku ki? Meza okuba tebakyayazanye. Obuzenza okuba tebakyayazanye. Taata Saamu takyazanye. Simanyi kati awo. Naye nga kyendowooza buli omu wakabi mu mulimu gwe. Taata Saamu wakabi, naffe tuli bakabi eno buli omu. Ate nekirala naffe time egatuuka ate babiri abaana balala bajja. Si kyakulemera kufiira mu bufiizi. Naffe nnyini waliwo abaana bagenda okujja abapya abajja okujja nga naffe tukoze ki tuno tukituusizza. Nabo tubeebaza okubanga nawe ndowooza nabo twabalabirako okeera. Omuntu mwawulire okubeera TikToker n'okubeera comedian? Bayirawo eno TikTok app, right? Tegeeza Taata Saamu bongambye bonna tetunanja ffe tuba comedian. Just okuba nti ffe kitwawula oba kitwawula katono nti ffe abantu batwabidde wali okujja mu app kale batwabidde wali okujja ng'olaba nti omuntu bamulabidde ku TV bamulabidde ku neffe ode tujjidde wali neffe yatuzanya kitu kimu ena comedy. Kale tuba comedy wali kyanjawulo kiriwo. Kiki ekyakwaliriza okuyingira bino ebintu ye wali tonnaba kubiyingira wali okola mulimu kyo? Nali dansa naye muzinyi. Nali dansa twazinyako ebiseera ebyo Eddie Kenzo twali Big Talent ne mukulu waffe Ticha batukwatangako edda. So ebintu bigenda bikola ki bikyukakyuka naye saamanyanga nti nsobola ozannya oluvannyuma namaanyi nezuula kyentekedde okukola. Nenzina mu video bwange temulala okwati simanyi abangoye video bwange era nsigala nzinamu kwera nzina. Famire yo yakulaba eta ng'otandise ebintu abasinga abazadde bagamba bya kiyaayi. Oba tobayina? Bayina babiraba bakya bulungi. Bagamba omwana akola ssente. Kati zojjamu oyamba abazadde weefaako nga sente zenjamu nkola ebintu bingi n'ofaniki nebirala bingi byenziteekamu byeteekeddwa. Waliwo ekiseera we bagamba nti TikTok bagenda kugiwera. Ekintu ekyo wakiwulirako? Nakiwulirako naye ate yakyogera si wa gavumenti oba sitalina kintu kitongole kyonna kyakwasaganya. Kuba nange nsobodde wadde mbogamba nti TV sizaagalawo tosobola kuŋŋaana kukyogera si bakiri naye ate tekibasobola kiteeka mu nkola nsonga sirina kintu kyonna kyentwalayo. Buli muntu wadde mbogera kyayagala tebasobola kitwala nga nsonga nkulu.
Omuntu atamanyi Jose Chakala mu brief oyinza munnyonnyola otya? Chakala atamumanyi omunnyonnyola sikategedde ako. Jose Chakala ng'ovuddeko olina erinnya eddala eriryo riri ku ndagamuntu. Jose Chakala abantu babiri banjawule. Jose Chakala Joseph Musaazi omuntu w'eddembe atalina buzibu ndowooza byebyo. Alokyala wajjawo ekirowoozo ekigamba nti kootegeka concert. Ekirowoozo ndaba time yali eyo etuuse ekikola kuba ndoza TikTok namalako emyaka 7 oba mu kitundu ndowooza bwe bati time nalaba nga kyetaagisa. Kati wasinziira ku kigwe n'ogamba mbwa kanziye abaana mbale ekirowoozo wakijjako ba TikTok abamu abakusooka otulaba bo tebakikola. Kati wasinziira ku kino ogamba kandeeta abaana tukole gurupu eyo. Ekiro kyange sikyakukola nzekka. Nze nkolera nnyo ate njaga nnyo bano abazze njagala nnyo ebintu ebipya kubona munyini mu time tukesa mukoowa osooka omuntu so tubanga tukyusa ku bantu abapya nga bajja ekyo kyange kyakubeera gundi kuwagaliza ku bantu abalala si nze nzekka olwo n'abalala abakola ebintu ebyakabi so banjaga nnyo balabikeko abo bakiri ekintu kyabwe. Olowooza wano we mwatimbye si watono nnyo? Watono tulengera ekifo abantu bayinza obutafuna we batuula. Watono naye tujja twakyakola tugendera awo oluvaawo tugamanya wale n'obateeka. Ogenda bakolera ki bafaanyizi bagenda ofikira ku miryango? Kiba kiti tugenda kulaba tuti ananyumirwa ennyo bano nga banyumiddwa nga tujjamu tuyingizamu abalala. Olaba kisoboka? Tujja kukolebwa ku yaffe. Ananyumirwa ennyo kandi atendera kuba ejjudde. Ate tubanyiize yo Labonita wejjula baggalawo enzigi. Ate okusinziira tiketi zo tulaba zatundiddwa nnyingi nnyo. Abantu genda batuuzaawa. Abula bannange akantu atwakalowoozaako tulabe ekyokukola. So tubaagala nnyo mwekuumi. Wemeka? Anti mulina abantu mwakikuba amaanyi mangi. Tebo ya meka? Sibi omugole gyali? Gye bali bonna bulungi bwaba mugole kigogamba. Gwe kennyini gwe mugole. Mumanyira. Kale